Butukidde mu ssaawa eno abantu baffe bangi bakyaliyo bateeberezebwa okuba nga bakyaziikibbwa ate n'enkuba kati ate yeeyingiddewo. Tusaba Mukama Katonda kutuwa budde bulungi. Okuva jjo ebitongole byonna ebyazze okwasaganya omulimu gw'okununula abaziikibbwa omuli Red Cross, Police, KCCA n'abalala baadde batugambye nti ensonga y'okununula abantu baffe ejjakolebwa emisana n'ekiro, naye olunaku lwajjo ekiro nagenza okujja ku Landfill nga teriiyo wadde kalayiti, nti KCCA yabadde ereese amataala ne mbuuza abakozi ne bagala genereeta nfu. Kyakubiri tewabaddewo layiti yonna okugyako abasirikale, ekitegeeza nti tewabaddewo kununula abantu baffe era rescue effort tewabaddewo n'emu ekiro kyonna. Katufiiriddwa ekiro kiramba nga tewabaddewo effort, bazzeemu ku makya. Ekyo nno kyongera otumalamu essuubi ery'okusanga abalamu, so nga kwabadde kusobolera ddala okusanga abalamu nga bakyaliyo wansi, kubanga waliwo families ne barelative ab'eŋŋanda abadde batugamba nti bakuba ku masimu. Olunaku lwajjo twabadde tuteesezza ne KCCA ne Ministry ya Disaster awamu ne Red Cross okuteekawo tent ewanaasuzibwa abo abafiiriddwa amayumba gaabwe n'abo abali amayumba gaabwe nga gasuubira okukosebwa nabo oba nga gali mu range esobola okubaviiramu obulabe singa bagakozesa. Naye kyannaku nti tenti ezo twagenza okutuuka ekiro ssaawa 4 nga bakyateekawo nteeke, era bwe bamaze oziteekawo temwabaddemu bikozesebwa wadde oba toilet oba mifaliso. Kati ekyo nakyo ne kizingamya nti abangi, kubanga kasasiro ono yabuutikidde abantu baffe olunaku lwajjo n'amayumba agasinga gakosebwa olunaku lwajjo, abasinga n'abanoonyeza ekiro nga baasuze mu bamikwano, oli nga bamikwano buli omu alina byaddukidde, ate waliwo n'abaapadde obupaazi olw'ekikangabwa ng'abo tulina kunoonya banoonye nti bwe yadduse teyafunye buzibu ye yamalidde luddawa. Twetaaga enteekateeka yonna eyigga abo bonna abaapadde obupaazi kipayopayo, kubanga bangi tebannamanyibwako gye baddukidde, ate abatini be twawulizzaako nga baba basuuliza ab'eŋŋanda kubanga tente zaabadde redde. Era olwaleero miitingi etudde ku poliisi ngenzeeyo kubanga ebaddemu Minisita Katumba, ne mubaamu IGP, aba KCCA, aba Red Cross n'ebitongole ebirala byonna. Wadde twagala obbawa omukisa okukola omulimu gwabwe, naye ffe tubasabye nti ekisooka tenti ze basuubiza abantu temuli bikozesebwa, ne batusuubiza okufolowinga apo okulaba nga Minisitule ya Office ya Prime Minister ne Red Cross bafaayo okulaba nga etenti ezateereddwayo, kubanga zaateereddwayo tenti nga 2 ekiro kyajjo, batuwadde essuubi nti bagenda kulondola okulaba nga bafuna bulangiti n'ebikozesebwa, tebinaba kutuuka. Toilet tezinaba kuteekebwawo, n'amasannyalaze n'ebirala ebisobola okuyambako abantu baffe, kubanga abasinga abafiiriddwa amayumba batugambye tebalina tebavuddemu nakyo, asigaza lugoye na mpale oba sikaati na kiteeteeyi oba gomesi bye yaddukiddemu. Awo nno nawo wabadde wakyaliwo okusoomoozebwa. Ekira kye tubagambye nti ekyokuleeta kasasiro bagira bakyakiyimiriza, kubanga ate okwongera kasasiro okuziika abantu abaliyo. KCCA tugamba egenze kukola nteekateeka erabe nga kasasiro taddizibwa ate kuno, oba oli awo bafune alternative era gye banaatwanjulira, nabo tubalekedde ekkatala eryo. Ekirala ffe kye tubasabye nti rescue n'okutaasa kuno atiisi bakkirize ab'eŋŋanda n'abantu abamanyi ekitundu okuba nga basobola okusembera wali okumpi, kubanga ababadde waggulu ku kasasiro batugambye nti obwedda bawulira wansi abakoona nga bwe tukyanoonya okubanga zino zikatapira zisima ziva kumukumu nga bwe zigenda mu maaso. Nsonga ate olw'okuba ntutaasa bulamu, owulira akyakoona wadde ali wakati nga basobola okusiba mu katundu ako naye ne bakola ki, ne bamugyayo. Kiyongera okutaasa kwabo abakyali abakyali abalamu. Nawe wakyaliwo ki okusomoozebwa. So tubagambye enkwatagana n'abantu baffe okuba wadde bagadde okuba babagobedde ebbali, kuba tukizudde nti bano abantu abamu abajja bwe nagenze ku Landfill jjo, wadde omulimu gwabadde guyimiridde, nasanzeewo ennyumba erinaanye we batadde akaguwa, ng'ennyumba eri awo abantu abatuddewo nabadde ndowooza baawo, naye ne baŋŋamba nti bo baavudde wala
bazze buzi kubanga abantu abe babaziise kati bazze abantu family y'abantu nga abiri nga bonna basuzaawo nga bafiiriddwa abantu abe babiri abatannaba kuzuulibwa. Kati bagamba nti mu nteekateeka eri ekolebwa eya tents waliwo ne bano abantu abajja nga bavudde wala nga famire zaabwe ze bajja okukola ki ze bazze okulindirira kuba badde balowooza oba oliawo badaazuulibwa ekiro ekyo ne batwalibwa nabo bakkirizibwe bakozese tenti ziri kubanga ate kibabeera kya bulabe okulindira mu kasasiro munda mwennyini newankubadde nga kwetaakolera famire member asobola okubaawo okumanya ekigenda mu maaso. Ekirala nze kyentaddeyo mu meeting era kyetubasaba nti abantu abafiiriddwa abantu baabwe batuwadde complain ng'abakulembeze nti mokyale site mokyale ebadde ebasaba ssente okugyayo abantu baabwe. KCCA n'ekyegala naye tugigambye erondole ensonga eyo kubanga kasasiro abadde wansi wa KCCA era yevunaanyizibwa mu nkola n'okulirira bano abantu. Tubagamba nti kasasiro oyo abantu abafiiriddwa obulamu bwabwe babakolera enteekateeka ekisooka ebasasulira mokyale. Nze mbategeezezza bonna aba KCCA na buli kitongole ekikwatibwako nti abantu bano beetaaga okuyambibwako ekisooka mu kujja abantu baabwe mu mokyale. Ekyokubiri okubayambako mu nteekateeka z'okuziika kuba abamu bagamba tebalina busobozi butambuza bafu baabwe batwala gye balina baziika era bali mu kusoomoozebwa. Ekyo nga twagala KCCA nakyo owuninge kubanga tebapulaanize kufiirwa wabula KCCA yeyalagajjadde ne kiviirako amayumba gaabwe okubagwira ne baluzimba obulamu bwabwe. Ekirala tubagambye nti wano mu programu egenda mu maaso waliwo abantu be bamenyedde amayumba bayiseewo tractor. Kati abo bonna n'abalala amayumba gaabwe agagwiriddwa nga tulowooza nti wateekebwe enkola era tukanyiza tuteekebwe enkola ewandiika n'okuidentifyinga abatuuze bonna abalina amayumba gaabwe ng'ovudde ku abo abafiiriddwa abantu baabwe naye n'abalina amayumba gaabwe agamenyeddwa mu kuyisaawo ekkubo n'ago agabikkiddwa olw'akasasiro eyagagwiridde. Abantu abo nga twagala puroguramu ennambulukufu ey'okubalirira n'okubalaba nti bafuna resettlement bafuna we basobola okukola ki okudda. So tulowooza nti bino nga byetaaga kukolebwako bunnambiro okuba nti abantu baffe bazibwa oba oliawo mu mbeera ebazaamu essuubi. Naye nekya puroguramu eya rescue tukigomizza nti obunaanyizibwa buno tomanya bayinza oba yakyalina obulamu kikolebwa ekiro n'emisana kubanga jjo we nagenza okujja nga ekyuma kino ekirala amatala weekiri naye nga abakikozesa bagamba generator tekola ki yeetakola. Kakitegeeza ne bandibaddewo abakola tewandibaddewo oba oliawo ate layiti ekola ki emala wadde basuubizayo tulize tulabe kuba rescue effort eno egende mu maaso oba oliawo paka nga buli muntu avuddeyo tulabe abalamu oba oliawo n'abafunye okusoomoozebwa. Naye ate n'ekyokujjanjaba abo abafunye okusoomoozebwa abamu beetaaga kubudaabudibwa abamu beetaaga bujjanjabi ababa bamenyese nabo twagala enteekateeka ennambulukufu ebajjanjaba oba oliawo nabo batereere. So twogedde ku nsonga nnyingi naffe ng'abakulembeze tugenda kusigalawo okuba nti tulondoola n'okuyimira awamu n'abantu baffe okulaba nti enkola n'obusobozi bwonna obw'okuba rescuinga bukolebwa n'okudimandinga nti kikolebwa bunnambiro. Kyatunakuwazza nti ku lunaku lwajjo okuva ku makya paka ssaawa 7 abantu laagiri badde basinga kukozesa mikono nkumbi na bitiiyo ate mu kusoomoozebwa emmotoka byatuuse kikeerezi. Naye kati nga bwe bituuse twagala te bakole omulimu oguwerako n'okubategeeza nti bannange landifiirwa eno erina acres nnyingi. Kati waliwo abantu ennyumba ezaaguliddwa nga ziri ku luguudo lw'eri ng'emmotoka tebaddeyo zimala abalala bali eri kyemmanga kiteetikka ng'emmotoka tezibaddeyo zimala. Twagala bagabanye zino emmotoka buli kifo wabeewo okuvaayo okukola ki wabeewo abavaayo okuba nti banunulwa kubanga bangi bakyaziikibwa mu mayumba ate n'okwebuuza ku batuuze kuba balina information. Akasembayo ng'ate nako kakulu nti abantu bano babadde n'ebintu byabwe mu mayumba gaabwe nabyo tubyogeddeko nti ebyobugagga byabwe wabeewo okunoonyereza omuntu eyafiirizibwa si nnyumba yokka wabula n'ebintu bye mu nnyumba nabyo oba oliawo balowoozebweko mu puroguramu eneddirira. Naye nga essaawa eno tufokasinze ennyo essira okulaba nga enkola y'okununula abantu eteekebwamu amaanyi abantu baffe basobole okufuna oba oliawo ku buweerero ne ku ssuubi atirisi neyafiiriddwa alabe ku mwagalwa we ate ayambibweko mu nteekateeka zonna ez'okumuziika.